Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira nga bulijjo ky'okola kya mutawaana nnyo gwe wenna atambula naffe ate naba kubanga osubscribinga kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification ogenda kuba tomisinga nsonga yonna. Omubaka amanyiddwa nga Honorable Ssegirinya Muhammad akiikirira Kawempe North mu Parliament ey'eggwanga erya Uganda ku kaadi ey'ekibiina ekya National Unity Platform si birungi yadde eddakiika n'emu gwa mpuliriza emabegako awo tubadde twakamala okukuwa amawulire nga Honorable Ssegirinya yamaze okubeera nga abeera admitted mu ddwaliro okulaba nga embeera bagezaako okugitereza oluvannyuma lw'okuba nti embeera y'obulamu bwe ebadde ezzeemu okubeera nga ate etabuka wabula ate amawulire agasinga okuba agatiisa okuvira ddala mu bitundu eby'ekawempe. Jjukira Ssegirinya ono bwe yali yakamala okulayira ng'omubaka mu Parliament mu myezi emitono ennyo Ssegirinya Muhammad ye mubaka yekka eyatandika okukola ebintu ebyo bye yali asuubizza abantu mu bitundu eby'ekawempe. Ssegirinya Muhammad yali amaze okuba nga ateekayo eddwaliro liyatuuma Kawempe North Hospital. Ssegirinya Muhammad yali amaze okuba nga agulira abantu ambulance era nga si kyekyo kyokka Ssegirinya Muhammad we baamukwatira oba we baamuyisizaako ebibaluwa ebimukima yali ali mu ggwanga erya Netherlands ng'agenze kubeera ng'asakira abantu abo era nga mukadde ako njagala okutegeeza yali agenze kugulira abantu b'e Kawempe kye tuyita fire brigade oba ekimotoka ekizikiriza omuliro. Kakati ki ekigudde ku Ssegirinya? Okusinziira ku personal assistant we amanyiddwa nga Alex Ruswa, Ssegirinya Muhammad ewabadde ofiisi ye mu bitundu eby'e Kawempe kigambibwa nti ofiisi eno etwalibwa era landlord w'ennyumba eyo okuli ofiisi ya Ssegirinya Muhammad bwe yalabye guli gutyo n'alinnyisa ssente ezibadde zisasulibwa era nga naye agamba oba ensonga gye yawadde nti munnaye property rates zirinnye nange bwe ntyo nina okubeera nga nnyongeza ebisale eby'ekizimbe kyange. Kakati we twogerera Honorable Ssegirinya Muhammad bambi embeera newankubadde ya bunkenke naye ate abasajja tebamulinze kuva mu bunkenke obwo. Abasajja basazeewo okubeera nga office either galibwawo oba nga Ssegirinya Muhammad asasula ssente ezo ze bongeza. Naye jjukira nkugambye Ssegirinya Muhammad ali ku ndiri oluvannyuma lw'okuba nti embeera tennaba kubanga eterera wabula ekisinga okuba eky'omukisa omulungi nti waliwo essuubi eriwuliddwa naddala mu mwogezi we nga bw'ogenda okuwulira mu ddoboozi lyengenda okuba nga nkuwa wabula kati nga sinaba kubanga ngenda eyo kkiriza nsooke nkuwe details ku nsonga eno okusinziira ku sources ez'enjawulo. Wulira ekiwandiiko bwe kigamba. Kawempe North Member of Parliament Honorable Ssegirinya Muhammad has been instructed to vacate his office premises following a sharp increase in rent, which he and his team claim is politically motivated. Ssegirinya Muhammad akiikirira abantu b'e Kawempe nga ne ofiisi ye era eri mu Kawempe. Kati ekizimbe bamulagidde mu bwangu obw'ekika ekya waggulu. Ensonga zino zaabaddewo olunaku lwajjo ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi guno gwennyini ogwa January 2024 era ne bamusaba olunaku olwo lwennyini olwajjo talina kulusukka, alina okuba ng'afuluma ekizimbe ekyo bunnambiro era atambule abeere ng'aggyawo ofiisi ye mu bitundu eby'e Kawempe aginoonyeze ewalala gy'ayinza okuba ng'agitwala wabula bo nga bagamba ssente zaalinnye. Oba oyagala okusigazayo ofiisi yo munnange ojja kufunako ewalala w'ogitwala kubanga ffe ssente tuwazongeza. Kigambibwa ssente ogenda kuziwulira ze baayongeza Ssegirinya naye nga bambi musajja wattu embeera ye ekyali bwetyo ate ng'agezaako okukomawo kulaba ng'ate ayogerezeganyako n'abantu mu bitundu eby'e Kawempe. Kakati amawulire bwe gatyo bwe gajja galaga nti ate Ssegirinya Muhammad abasajja bamugobye mu ofiisi ye ekizimbe ekiriko ofiisi ye abakiddukanya oba bannannyini kyo bamutegeezezza Ssegirinya twagala obeere nga wano ovaawo wabula okusinziira ku mwogezi we amanyiddwa nga Alex Ruswa yategeezezza nga bw'ogenda okuwulira mu katambi nti ekituufu kiri nti newankubadde Ssegirinya baamugobye oba ofiisi ye baagimugobyemu nga bongeza ssente, ekituufu kiri nti waliwo munnabyabufuzi omu ayagala kifo kya Ssegirinya Muhammad nga munnabyabufuzi oyo atandise okukozesa influence gy'ayina okulaba nga ateekawo embeera okulaba nga Ssegirinya amulemesa ebifo byonna. Njagala owuliza akatambi kano then nzije ate tubeere nga tweyongerayo. Landlord yatuwa notice mu nnaku mbale awo ng'omwaka guggwako awo zaali around 28 naye ng'ate notice eyo egamba effectively nga leero singa 7 effectively leero so ng'ate baba tebatuwadde ebbanga oba oli awo lyetegereza ng'ate omuntu abadde asasula emitwalo 7 n'olaba nti azze ku $2 million. It's quite unfair.
twagenze okubeera ntukinoonyereza nga waliwo bannabyabufuzi abeerimbise emabega mu bulooka omu batwale ekifo kino kubanga bagenze okulaba nga omuntu ayita ku Gayaza Road sinale ne bannungi naddala naye tubalabula nti bayina ssente. They have the bags, we have the people. Awo nyini wembulize ekibuzo Land Road yabagambe effectively leero mulina okuba nga muva mu nnyumba ye. Yes, effectively leero tulina okubeera nga tuva mu nnyumba ye era tukwataganye ne babbuloka abasingayo okubeera nti bategeera omulimu gw'okunoonya amayumba mu Kawempe North batufunire ennyumba eri mu bajeti yaffe ennungi ate weesa ekifaananyi ky'omubaka obulungi ate n'ekirala tugenda kufuna kubanga cost ye ne badde yansamu naye twagala okubeera ntunoonyeza mu mitwalo 4 naye nga ofiisi erabikako then sente zino endala zino emitwalo 3 tugakozesa okulaba nti empoweringa bamaama nga tubawa segibox okulaba nti beekulaakulanya. Awo nyini Land Road abawa nsonga ki lwaki abagamba ayongeza sente okutuuka ku miliyoni 2? Well, Land Road ensonga gy'atuwa eri emu nti obaolyawo simama property rates zirinnye obaolyawo naye bino byonna byakwekwasa kubanga kati ffe experience gye tulina mu byobufuzi tukimanyi nti naddala towards elections guno omwaka gwe tulimu gwa muliro vaawo mpitewo so oli akola ekisoboka kyonna okulaba nti akukyayisa abantu ate nga bakimanyi bulungi nnyo nga bwe nkugambye nti we have the people, they have the money. Kati kibazibuwalira okulaba nti bakonvisinga abantu bano okulaba nti badda kuki badda ku side yaabwe bagezaako okulaba nti bateekawo malisi yenna ebaatugobye naye tubategeeza kubanga akakazanyo tekasoose kati Honorable Segirinya baamugobako mu nju nga nominations za nkya naye ng'era abaakola ekyo twamala ne tubawangula. As long as Honorable Segirinya is still alive, as long as I'm still alive, Honorable Segirinya will shine. Era kyovola waliwo eŋŋombo yaffe gye tutandise ey'okulaba nti tugamba nti Kawempe ku ntikko neera. Mr. Update akomawo ddi ku internet. Mr. Update akola ati waliwo kye tugenda okulangirira mu maaso awo nga kyo kigenda kuba muliro tekibangawo mu Kawempe North. Kubanga nabategeezaako emabega nti waliwo edduwa egenda okubaawo mu Kawempe North. Eyo yo bannabyabufuzi ne bagirinnyamu eggendo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kutankalanako jangu kusomere ku dduwa kubeda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.